microphone ye kweri. Kwanda kaka blue. Mana imbadde njija nenda mama dream car. Dream car echi. Discovery. Sure. Yeah. Sanze my dream car naye ngo omukyala yagivuga ngalwa kwanga eri mu color red njagala nga mu silver awo. White. I was like, I started praying nga ne mukamala be motoka yange. Ate ndabye nga mukazi. Nenzirira mu ddala amaanyi. Ojagifuna. Welcome back to our YouTube channel. Tubaniriza nnyo YouTube channel yaffe eno eya Baby Nels. Tukomyewo nate n'agavudde ku social media. Yes. In this episode tugenda batwogera ku bintu ebivudde ku social media. Tulabe tetukirowoozaako ki. We are all about marriage, faith, and motherhood or womanhood. I am Baby Nels. I am a wife. I am a mom. I am a loved wife, actually, not just a wife, but I'm a loved wife. I love marriage, and I'm so proud of marriage. Era buli mwe njija wano mbanja ne mbajjukiza nti gwe omukyala ali eyo oba omwami bambi kati zino sawa za kola omukyala amuyise mwaka simu omwami omukyala muwoleze ka mobile money. Yeah, oba musindikire ka sweet message mugambe hi love, I love you, I miss you. Abaami nange nsobola naye olumu kiba kirungi ng'omwami yantaddemu nze omukyala mba njagala ngenda mubuuza honey, have you taken water? You have to hydrate. You have to hydrate. Ade mugamba, oh honey, I love you. I love you tukulinze waka. Mwato wemba mugamba. Mwami kati unateekamu ennusu. Niriza bannange. Mwebale kubanga mwekundira ku YouTube channel yaffe, mwebale kubanga musubscribinga nga mulaba. And I welcome you all. I'm called Fifilina. Mwebalera mukulikeyo muki mu weekend. Mu weekend Mu weekend tebabadde nnyo bintu bingi about marriage. Tetulabeyo bingi about marriage, but about womanhood we're going to be sharing about abaana b'essomero nate kubanga tumushaka South Africa wali ebyabaddeyo ku by'omwana. So to throw more light tulabe nga ffe bannayuganda tuba tukola tutya. Mulimu ebya Pentagon, pastor for wakabi. Tugenda batumwogerako. Pastor Bujingo tugenda batumukwatako wano ne wali. Ate era tugenda throwing even more light ku ebyavudde mu concert yanzibire eya DS Javan. Twalanga wano tubabuulire what happened there. Kati dia, how was your weekend? Na Eid yageze negwa ku Monday. People were not ku Sunday. People were not happy. Baba gambe kati every country should see its own moon. I know, right? Mu butuufu nange nabadde nsubira nti Eid ejja kubeera ki ku Monday. Naye abasiraamu kasita nebo those people babira ndoza ever ready. Baba bakimanyi. The last 2 days baba basuubira. But the last 2 days of the month of Ramadan, baba manyi nti if it's not today, it is tomorrow. So ko baba baziguzeeko zenyama zibagula. Kati omuntu abataguze simanyi kyekyambalo hijabu nga gambe njagula ku Sunday. Baba planize bulungi. Yes. Baba agenze mu maaso nga celebrating. Happy congratulations. Bagamba congratulations. I think baba tuwayoza mukulike ekisiibo. I think. Mukulike ekisiibo n'abandoza length period is almost over. Naye nga employees kantusubire nti mwagumye ku Monday. Naye bannange tetuba ate mu bisibo ate ne tudda mu bikolobero ebibiina nti abantu bagamba buli wadde mwezi mutukuvu kati ngumaze kati kanzire mu nsabule edda. Mubeere beetowaze nga mbadde mu kisiibo. Kizzaamu amaanyi. Kati ku social media ekibadde kisingawo okubeera nga kiri loud ebadde Pentagon. Musumba waffe yavaayo Musumba Bujingo n'agamba z'oku kyalo ziyinza n'okutwerabiza nti tulina ettaka bwe riti kubanga buli gy'oyita buboggola Pentagon obubwa buboggola kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze buboggola tebulina ddoboozi ddungi buboggola bubogozi Pentagon n'okabuuza naye kabwa ggwe Pentagon ogitegeera mpa Pentagon. Bankubuuzi ani alina right okusaba Pentagon ye? church members. Kakati wembanga siri church member naye nakwata esimu nensimpa ku kasente akasupportinga Pentagon sina right kusaba Pentagon. Oyina right kubanga oba wawaayo. Ndowooza buli muntu eyawaayo. Naye kati ye Musumba mukambwe ku muntu asaba Pentagon. Naye nkubuulire nerageze ne ngamba Musumba Bujingo senga teyali Musumba yandibadde TikToker. Olaba ne ba TikToker baza fire. Naye
Tomunyigira mutoke. Yabayise n'aba idolers mu abasaba Pentagon. Nagamba muno balinga ng'obone banange. Nabaga nti balinga obugwasi bunye babuggola. Muboggola ki? But the truth is also. Pastor Bujingo bamwagaza mirembe. Musabe Pentagon. Naye kati olaba, I feel like even this time round, tebayogeddeko nnyo ku Pentagon we bajogerako mu kusooka. Beri we bagamba abantu babanja Pentagon abantu nga bayogera nnyo. Naye baba, omuntu yenna nga mwerufu. They have to show accountability of something. He used to, actually. Sure. Yali ajjanga balaga. Kati labayo. Kale yavuddeyo n'agamba tewali wadde ekyanyiiziza abantu. Kwe kugamba nti n'esente zikola omusingi teziriiwo. Yagamba teziriiwo ezikola omusingi. Yagambye atya? Ati kati waliwo video ngena tugitekawo waneno. Azem na clarifying n'agamba I think people misunderstood him. Mutuufu teyayogerayo ng'omuntu. Anyway kati clarification. Yagamba twali tutambulira ku speed etali yaffe naye ng'amazima gali nti n'esente ezikola omusingi gwa Pentagon teziriiwo. Olaba abantu kyabatabula. Anyway kituufu kubanga basondedde n'ebbanga. I think like osobola okusondera myaka 10 ne bagamba ezikola omusingi teziriiwo. Naawe otabukamuko. Ne kati ze kyenandirowoozezza bandikendeza ku buleme bwa church. They drew another plan. It's not even about the plan of the church. I think what people want is they want accountability. According to my own opinion, yes. I think bagala accountability nti guno mwezi twakola kinga milioni 2 naye zino milioni 2 zikozeko kino zino ziri ku account. Naye nga accountability ajuani ajua abantu ba church. And also what I think, mtu wabanga agenda okwogera ku bintu by'ekkanisa kati nge kubanga bireta chaos mu social media. Tibye bagijjeko. Obanga tolina kyokweka lwaki tibyo gijjako? Alwapanga kyereta esasamaza social media. No banga esasamaza naye ng'oyogera mazima. It is okay. Gambye twasonda milioni 5. Bibiri nezikola kino. Because na Bible egamba the truth will set you free. Setaka kujjako TV kwogera mazima. Kubanga newe mba njijjeeko still in one way or the other ebigambo bigenda kola ki? Bigenda fuluma. Ani kubanga nze kyendaba bashimbadde ngamba obajjeko TV wabanga wa accountability y'ekkanisa. Abantu ba accountinga fo mwe bali mu church. So kubanga wayo basindikira sente ebbali tusinga. Ani kati abo banange be mbadde ndowoozezaamu. Ani kati it goes to the wrong ears. Kubanga tufane abali ku TikTok abakuba kanisa. Kituufu. Naye point yange eri nti abalala mazima. Lwaki mba nzijjako TV kugoogera? Kino kyeddayo kituufu. Mmewaza kwegamba byonna. Tetumanyi musumba. Nze ndi ku accountability kati goba wakana oba okola kize ne Katonda nga akimanyi njogera mazima. But before, by the way, before yali awanga accountability eyo nga bagamba collecting zino. Generally bizibu mu naye nga omusima mukwate mpula naye avuddeyo na clarifying nga n'agamba Pentagon ejja kuzimbibwa just mbere bakakamu ne mama ogwo omusingi gwe gwa billions abantu bagenda balabasa obagita kya sinago ne bagamba akakifono omusajja era kaluddewo omusajja bagamba sinago nera ne sinago nayo munnange yali yatandika ddako naye sinago yaddukira ku speed yadduka mulago nze yagiraba mukwano yadduka naye kati anti ndigasiza ezimu mayende gazibeera mu kirasi. Yes. Kati omanya mbu klasi yange naye nedda abalokole bali bawaayo ssente. Bali bawaayo ssente. Abalokole mwebale kuwaayo. Mwebale kutegera principle y'okuwaayo. But also the truth is the Bible eri clear. Musumba si yazimba ekkanisa. Musumba akwata ssente ajja ssente mu nsawo ye n'azimba ekkanisa. Fa abantu endiga with a church. Ffenna ng'abantu. Fa bawaayo. Yes. Laba kati. Obuzibu bwe buli nti ate kati twagadde nnyo kulingiriza oba. Ate kati buli mu public. Alejjukira musumba ndowooza yezazaamuko ku misango. Omusumba ye alina kulyawa kubanga nze kyemanyi buli mwalira ku mulimu gwe. Kati ogubanga gwe mulimu gwe. I think era abasumba kanisa basasula. Balina okufuna omusaala. Balina okufuna omusaala. Abandi balaba lweti musumba jadduka. Ate ng'eno kanisa y'Omukama tedduka. Naye fenga abakkiriza kitwandigambye muba mulaba ensobi nga mulaba mbi musumba atawaanye tusabewo n'okumuyita ng'omuntu mwogereko ne mugayi naye musumba naye musumba bamuyita oyo omusumba gwotasobola kuyita naye nga ndi omuyita otya naye omusanga ku TV ng'ali sabula gundi yampisa mu meeting naye nze neesonyiwa okitegedde musumba waliwo ne nedda
tubasabira bannange tusabenga naffe tusaba kyonna kyekiri naye olaba abantu abasabire bo baleka bali yewe kyaki wagirabako pulaani ya kyaki wagiraba ate kati gyensabira si gyensabira anti kati naye bagitekako ku TV batekangako pulaani ku TV nene nti n'abantu yalina bangi just antu besalasalamuko naye nga bantu ate nga abantu namba senga zasigala ndooza nga we zaali zandibadde nga olaba nekirala kyensuubira baavu abantu b'ekkanisa bano okuwaayo ssente nsuubira nti bandibadde nga balina kibalabirako nti kati ssente yange egenda wano okitegedde atandikawo kyatandika tusondedde emyaka 10 tandika okuyiwaawo buloka musenye bako byokolaawo gamya mulaba tutandise okuyiwa anti mwene message esembayo yagambye tasobola kutandika yagambye tasobola kutandika nate ne tukuma makati you will mock us information generator never distorted with self seekers teyagambako nti tetulina wadde ezisimu omusingi teyagambako nti project ya Pentagon eri halted not at all mukama waffe Yesu ng'abuuza nti ani ku mmwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira obanga alina ebyokugimala so that bw'asima omusingi n'amala alemererwa okumaliriza ng'atooledde ekifo yaki breaking adda activities endala zonna zaavaawo abantu basuubira nti wagenda kubeerawo magnificent building naye nekikomaawo so mukama waffe Yesu agamba tokiraba nti bw'oba olemeddwa okumaliriza abantu bagenda kutaanula okukusekerera ey'oluzungu yeegamba if you fail to finish after putting up the foundation they will be mocking at you will be mocked at kandoza ayagala kintu kiri complete tujja kumanya nti kati musumba asimbudde kyongere okuteekamu ssente kubanga bw'enaaleeta omusenyi ne n'oyiwa concrete n'oyiwa musenyi siminti n'otandika omusinja kati awo ezisonda ekyebisenge ziba zirabikako naye kati myaka ku mwaka nsondera Pentagoni naye siraba wadde n'ekimu kikoleddwa kati ate ovuddeyo ngambye n'ez'omusingi teziriiwo amannya agakuwa mbutuufu nga gye wanange ndi muntu that also makes sense but also I feel like webanga musumba yagamba muno sente tezikyayingira nga bwe zaali ziyingira oba sente entono they change the plan batuse ku plan bakendezeeko anyway that's our opinion naye nammwe mulina opinion yammwe naye nga ekisinga kusabira kanisa anyway kyabuntu okubeera abantu nga babanja especially nga kirimu public naye ekyo musumba takyagalirako ddala ekyokumunenya anti yeesobolera yagambye muli bubwa neba ate mubasumba bonna bali outspoken ndowooza yasinga okubeera ng'ayogera anti kati ate obuzibu okwogera ennyo osobyamu osusawo wandikomye abantu balyoka batujajinga ne batujajinga ate omuntu ekintu kimu bwe kikyonoona erinnya ly'abalala banaye mujje mu comment section mutubuulire Pentagon ani alina right okugyogerako n'ogisaba naffe tumanye bwe tukoma naye nga osirisa ne Munnayuganda TikTok akagosirisa mutayogera ku Pentagon ate temukoma okwogera nga omuliro gujja oba abantu abeera baprovokinga musumba banene bano abantu bakola content we baagala kukola ssente baagala views gwe banyumiza biki naye balina okupokinga oba omufirika era nenjogera egamba nti actions speak louder than words tulageeko bannange musumba kyokozeewo tulekeraawo okola ki ebigambo osanga binakendeera that can make sense kubanga kati abantu bo bagenda ne batunuulira kalina z'ozimbe ne bagamba that is what they are saying nga bagamba kati musumba akola mulimu ki kuba nti azimba kalina atambulira mu penkoni naye nga oyinza okuba nga olina kasenteko but because emirimu gya church tegitambula kati omuntu ali forced of thinking nti maybe this man is misusing funds actually not misusing funds but used the funds naye bade oba ekigambo kale kyo bambi tewalina ssente zitandika musingi definitely babadde balina okwogera kubanga bamba bokusonda basondedde emyaka naye nga tusome bayibuli naye nange nasonderako kuza gundi kuzagula Kanani ate twazisondera na mu $1
waliwa. Nali nkyali ku university ebiseera ebyo. Sinze nakugibanja sitwalanga sisaba nakugibanja mpulira mpulire. Kibuga nga sikwata nkona dola bulamu bwange bwonna nantambula mpaka mu kibuga. And change into dollars. Nengola dola 10. Kati wali gyosabira. Anti kati jjukira just kuyamba mulimu gwa Mukama. Kyali kibuumize buli wamu nfuna gula dola otwale osirike ofuna omukisa gwo osirike. Ngenonya mukisa. Mpankuwe. Nagula $10 n'enzitwala ku Kananirandi. Bambi. Well done. Kati gwe munange osobola okubanja sina bye mmanja. Just nsaba busabi. Byonna Mukama bitereze like today mu line. Naye nga muba ku kituufu. Musigale nga mwagala Yesu Kristo nga musupportinga mukola emirimu gye. Era ekkanisa nga muzimba ekkanisa. Ekkanisa baba ino gizimba. Yes, toba ku kituufu kubanga lwa musumba kubanga ne musumba baba bantu. Ate tuba tukola ebintu bino baddiya tetwerabira nti these pastors are also human beings like us. Yeah. Tuwayitibwa na buntu yenna. Salvation is personal. Towesiba ku musumba n'ogamba nze kuli omusumba nvudde mu bulokole nedda. Olunaku luli mukwano gwange. Ogenda kubeera ogu bagenda kubuuza musumba yali wa togenda gamba katona nti bana ebyobulokole nabivaako kubanga musumba yannemesa nedda mukwano. Salvation is personal. Yes. So read your Bible and understand it. Nayenga ng'omuntu manya. So moving on. Nayenga Pentagon yo tugenda ejja Pentagon ejja omusajja agambye mwabi agambye Pentagon ejja. Nze nange njagala. Nze sibanja naye sina kye manja naye just nsaba Mukama tusansire buzazi. Social media tukuba nnyo bannange. Kuba buli musumba n'azimba natandika okusaba sente mu balokole okola ky'okuzimba ekkanisa nga bajjukiramu. Naye bali nga tebazimba nga bagana owaayo. Moving on. Naye walabye ku solida y'aba South Africa. Bali ne South Africa wabazimba. The South Africans aba bantu bo bategera slave trade tebaagala kumanya. Bali balina solidarity sigirabanga nako. So the story is waliwo omwana badde mu ssomero, she's 7 years, bamuyita yabadde addayo. So driver principal najja n'amutuma mu school van n'amugamba n'amuzaayo mu class wayire class. Mukwera class the girl says mbone yabadde ayera class nawulira nga alidde dizzy nga talina maanyi ndoza kwe kutuula teyaddamu kutegeera ki kyagenda mu maaso. Naye nga okuddamu okutegeera nga principal muzungu yamuzuukusizza n'amugamba your van is here nga mugambaddeyo mu van. So okudda ewaka maama anyumya mbu omwana bakomawo waka late. Bwe bakomawo late maama n'akola ki n'amubuuza biti yola biti naye nga teyakifaako nnyo ng'omwana wanaakoma. Sometimes mothers babbize kukola biki mwana nga yeebaka naye natandika okukaaba n'agamba oluti olumuluma biki n'amubuuza kiki. So the next day mwana n'atandika nga complaininga kali ng'agamba I'm feeling pain. So I think omwana teyamanya what happened kubanga I think she was like drugged kubanga yagambye feelinga dizzy teyamanya kyaddako okuddamu okutegeera ng'azuukuse. So mama amugamba let us check you. Omwana okumucheckinga nga balaba nti omwana yabamukozesa they either raped or even sodomized. Both, yeah, I think they did both. Naye tulabye nga ba South Africa bavudde bambi bagenda ne bariotinga kufuba omwana. Imagine that. Banange naye oba bo balina amateeka gabakkiriza naye wano mugenda tutandika otya. Bab, to protest is a right as long as it is not violent. Wano mu Uganda tebabayitaka mu tear gas. It is a right. Okay, wano mu Uganda bakikola bwe batyo, but it is a right to come out and speak against unfair policy. But for something like omanyi Elshama yabaddewo mu ddiiro, but also that week it was around Friday waliwo omwana yafiira mu bagamba mbu shato yayitamu bw'ati omwana n'afa. But kwegamba sometimes nze kyaŋŋamba amasomero kati olaba wano that thing kiyinza obba nga kituufu but bw'okyogera bw'oti it doesn't really make sense. A 4-year-old mu vaani ekintu kyamuyitamu kitya ne kimufumita. Kintu kikyo. Ngomanya nti oba kintu wana Uganda ebinayinza ensubya nti ekyuma kyafumita omwana. Bitakisi bikadde nnyo. Kivaani ne kati ne kimu kyamufumitamu ne gwe muti. Omwana n'afiirawo. Ate olaba obuzibu kiyinza obba kituufu. Bambi ddala omwana it was an accident.
ne kati engeri already tulina Elishama ono naye avuddeyo ate kati okuzaddako abaana kuzaddako abaana kugaba nolaba nga n'essomero bambi terina engeri gyelikola ki gyeryewozaamu ya naye nga am so proud bane bataata bannange nze sijja kugamba nti protest wano tuyinza okwogera mu social media naye okuvaayo nti wali protesting tiyagasi wa Uganda muno gamba there was a protest yagenda mu maaso what right protesting ki I tested my husband mugamba this is a good cause ngende protesting omusajja yayomba anti ngalaba emigo gya Uganda gye bagenda okukuba era oyinza olaba ddala bane ogenda kufiira bwe demonstrating peacefully it is a right but not in Uganda. Yeah, but no, they violate that right. Nenga right. Nenga bandirese microphone kavuddeko. Ntambudde okuva Nansana. Njolekera City Square, bajita City Square. Lwaki obonkuba nga sina kyenkoze nzize peacefully, nzize okugamba ensonga zange lwaki onkuba. Banango no mchalo we South Africa musaseddeko nnyo. As a mother, but at least I know she feels the support of the people. Yes. They over like 1 million people which they were there. That's good. Banange nga mama, that is pain I do not even want to imagine. Kubanga mbutufu omwana wo w'emyaka 7 oba omonu oba you've spoiled them. Kyekimala nekyatuka ku Elishama so nolwekyo tubasabira era tusaba nti munafuna justice katolaba social media is on the law kubya happeninga ku Elishama kubya happeninga ku mwana ono which means bigenda kufedinga ngende muzati tafunye justice naye ekyo kinjagaza naye abantu ba South Africa kuva dda bosi baabwe batanze the freedom is coming to kuva dda olaba biseera bya tubisoma era bakoowu nedda waliwo policies mbutuufu nga oba tosituse tetuwagira violence but if someone is doing something peacefully avuddeyo mu mirembe mu ddembe bawulire or give a reason why did it happen. We have a right to speech. We have a right to, Also, I think what really annoyed them, on principle, yabadde aganye n'okufuna DNA nga blocking justice. Bamaze n'agibawa. Lwaki bawa DNA? Bamaze ne bagifuna. Naye nze babula nkubuulire mukwano ne weekiba kyetaagisa ne wemba nga ngenda kufa mu bwavu mba ngenda kukola buli ekisoboka and I get justice. I know mu Uganda. Kale bwe beeganye. And wogezaako. Waliwo akantu kamimu kena nasomye nga kagamba, dear God, fight my battles because if I fight them for myself, I will be arrested. I know, right? Kati ensonga ngeyo. Ogenda ku poliisi Uganda bagambe, you see. Banayinza nja kugenda wansi w'ekitanda nzijeyo ejjambiya. Ate anti awo oba ogenda kusibwa. Ate kati nkole ntya? Oba ogenda kusoma microphone yavuddeko. Violence. Awo oba ogenda kukola ki? Oba ogenda kusibwa. But Mukama tuyambe nti mu future tubeera nga tufuna justice for everything. At least omuntu awulireko mbu kale kino naye naffe Uganda right system eyo tebeerawo. Anti tutya. Anti tutya because security organs batukuba mu kiyagazi tukuba mu pepa. Naye singa baali batuleka ne tutambula ne tuwaayo ensonga zaffe. Si mu bubi naye kati ebyo bina ebikwera ku bagagga. Bana abe South Africa mukoze bulungi banayo mukyalo oyo mumubeererewo mumulwanirire. Kyebadde nga bajukane bannakenya baavayo ne baprotesting nga bajenzis. Nga tugaba n'ejenzis beyo maama nga tukomaawo. Uganda tesanya kibinja kola. Naye fetwa baatutiisa. Era twongere okusabira abaana bannange. Okusabira abaana mu masomero, okusabira abaana gye bagenda gye bayita abaana baffe n'abaana obakebera olaba nze bye biseera bya ekiseera bwe kyatabukira wano e Uganda ng'abaana nkase bakomawo mbakebera did anyone touch you bubuyimba tubunyikire this is my private part nobody should touch it even when they go abaana out mubagambe tell them no one should touch and when they touch please tell me otherwise you can never know mulimu abaana nga basirika waliwo omukyala yali awa story ku World AIDS Day, yes. Oyo n'agamba World AIDS Day, yes. Omukyalo oyo nali muwuliriza bulungi kubanga omukyalo oyo narratinga n'agamba nti yalina akaana ke nga kali 10 years old. Naye akaana ako kali like they used to say in a ghetto place. So bali bayita like akaana kali kayita mu ghetto kugenda ku ssomero. So one time akaana ne meeting omusajja. Why am I bringing these stories? We should teach our children how to speak out, to speak, yes.
so that in case something happens to them, they'll come and tell you, Mommy, A, B, C, D. Yes, omukyala we yagamba nti omwana we yakomawo, and it took naye kyamutwalira ebbanga okola ki okunotisinga kubanga yalaba omwana after a month. Imagine omwana wa myaka 10. Jukira fenga abakyala, some women start early their menstruation periods. Yes. Abamu balwawo. When you start that, osobola okufuna olubuto. Kitegeera. Nagamba omwana yafuna olubuto. We are talking about 10 years. 10, like 10. Yes. Kale omuntu wabawulira emyaka 10 agamba omwana kufuna lubuto. Naye kisanga atandika periods nga bukyali. Zinaina mu primary nga abaana balina periods. Basics, even this time around, yes. Even P5. Omwana aba yatandika. Nagamba wayitawo after a month nga omwana embeera tagisekera. Omwana yeebaka nnyo bla bla. Neebuuza mwana kiki. N'asula omwana ng'amutwala mu ddwaliro. Yagamba enviiri zanva ku mutwe nti nakebera omwana, not only was she pregnant, but HIV positive. Kitegeera. Naye yatya okwogera, like teyayigirizibwa nti when something happens to you, please speak out. Yes. So abaana baffe abazadde tubayigirize okwogera. Imagine pain eyo. Naye kubuulire. But also some people are coming going to remember my father raped me when I yogera ko kati ngaba stepfathers. Stepfather raped me when I yogera ko mama nangamba mbona I'm lying, which something like that. But also me when I was growing up, even when I was abumanya nalinduka ku musayi muto. Kali mukunda ga musayi muto ngabirawo mutembe yali atambula. Nankona ringa. Real life. Yes, I was like 3 or 4 years, and even if I don't think even my uncles know. I never talked about it. So if you ever say anything, I'll kill you. Munangezo omusajja mutembe simumanyi ngankona ringa ngatika mukona nangamba. Now show me this. Imagine. But all of a sudden I started shouting. Nangamba like atenga. Let me tell you, what to go to private parts. You know, you grew up with uncles and judge. But I think for somehow those are conscious. This is wrong. Yes. Nende kani musajja nadduka, but imagine what would have happened. Senga sale kan. Yeah, abasajja babeerako ekiseta ni omwoyo kyoyo. Gamba simanyi. Gwokwatira omwana w'omukazi emyaka 7 n'omukolako gwa Sodomu. Toyina mu conscience, toyina baana. Abantu gambe ensi yo weeyira abantu ba educating and let us be open. N'okubasabira bannange. Let's pray for our children. Tubaweeyo mu maaso ga Mukama, abaana bange babafuluma for school. Banaye we pray because we need prayer. We do. It's the only thing that can sustain our children. Baweeyo mu maaso ga Mukama basabire bagaye Mukama. Tubabuuze ne wabeera busy throughout the week. At least get 2 days in a week. How was your day? What happened? Did you eat? How was home? When you were playing outside, chicha happening so that at least oberango filled in. And we keep seeing these things. Yeah. Waloneka video kinalaba nga housemaid akwatirira omwana kasusuke mwana omulenzi in a very inappropriate way. Tekyalabika bulungi. Tubeere careful n'olw'ensonga eyo. Obulango twalanga last week tuna akalongo ka Musana Kids. Musana Kids bano bakola ku by'abaana. Balina toys, balina bouncing castles, balina popcorn machine, ice cream machine, balina kugambula kimu obeera na birthday y'omwana wo. You're going to number tugateeka no ku screen below obeere nga obakubira nga you make your child's events very colorful. Personally, I have used them. That is why I can actually recommend them. Kubanga baleta ice cream machine, baleta popcorn machine, bouncing castles, balina go-karts, bine bimotoka. So if you have a compound, osobola okuleta abana ne bakwa ku bimotoka nga balinda birthday cake to be cut. So they have all kind of entertainment for kids. Osobola bakubira and you make your kids' day colorful. Wobanga tolina sente za byonna osobola okulonda kono gamba ze pop bouncing castle ompe ice cream machine oba popcorn machine. Yes, babileta on your door store, on your door at your place. Nobeera nga omwana having olunaku olulungi. Mwebale nnyo, those are called Musana Kids. Mwebale nnyo kubanga mulanga naffe era kimanyi mujja kufunawo enjawulo. Mubakubire mbakubira kweze namba mubeere nga mubagamba twabajje ku Babinels kiba kituwa
good reference. Yes, that's true. Yeah. Naye ngera tubantu tubebaza. Mukulike eyo. Kintu kyabadde massive. Mwebale mukulike ku DS Japan. Buli muntu yavudde wano. I think banayicha tulinganga manyi sometimes bane twenyoma. Nogamba nange nze bane batona balaba video zange we are just starting because we are like right now we are like a month old. Naye we got like at least 20 people. Abazze nga bamaze kulaba ebannange Teresa sister abazze kushonga like bazze because of what we did. I think that is a good thing. That's a good thing. Kitulaga nti mutukirizamu bitwogera ebintu byaffe mubiraba so mukulike tulabaleko bano snippet obwa havings obwabaddeyo naye nga kyabadde massive. Families were there. Kibulu kyakubyeko aye abazeere tebafunye wakutuula abazereeti twabagambye saa mwenda tujja kuba tutandise ate abambi bakutte obudde mwebala abakutte banange abantu batubaze okwagala sound people came all the way from Masaka. Thank you. People came from Bajo. Bana abantu bazze vani zabadde ku church bweziti bana ye mukulike munzibire era abantu batakkiririza mu gospel music mama mwasubiddwa nnyo yes to come gospel music inabbiranga wa Brand yatukoze bulungi John Marie babi that boy aina beats atamanye ali talented ataina beats aina mu that African beat ana nawuliranga bana aina freestyle yajja kuba gwe kuba kubye ebyemo osirike yayingirewo he is really good. Yes, he did that so well. Walo Dr. Wilson mwami noze badde simumanyi naye seba nyimba ze za zimanyi yes naye bambi yatukoze bulungi bale nomuyimba bulala yasoke bana ya Hawa naye Wilson Mukasa bana Makula Olivia bana imweba they have very nice gospel music era mugenji n'omusumba waffe Chief Levite DS Javan bana watukoze bulungi obutagambika ate kyasize okumpa amanyi yayisayo gamba I introduce my wife muzaba manyi omukyala n'avaayo kanyimirirawo n'empunga mu kaseke n'engamba ayi mukama ni agenda okunyanjulayo mu bitaala bwenti bijja mukwano bijja maama biri ebitaala omwana bamuyise ne lokavayo mu kagatto olitegedde mu kateteeyi ebidde gibalageko oba ogirina omwana yayisewo mu kateteeyi ne bakola n'oluyimba naye amafuta gagakulukuta support gospel music era buli gospel artist ng'olinayo show don't hesitate okulanga naffe tuli open bambi mujje nga abantu bagambako about this concert kubanga family concerts are good very good nebeera nga akola supportinga tuli willing okusupportinga gospel music n'okubera nga tugipushinga wano ku Babina's channel so thank you so much. I think that is what we had today. Tujjayo ebyo tuba tulabye ku social media ebihappeninze nga bikwatagana mu line yaffe of what we are doing. We are doing marriage, faith, motherhood or womanhood. Era bye twogedde ndooza mubirabye nti bikwatagana ku ebyo. N'olwekyo mwebale nnyo okubanga mutulaba. Please subscribe, follow and tell others about this channel. Mubeere nga leaving a comment down below mbanga muna kye mwagala okwogera, but please be respectful and you know nga tetwagala nnyo kavuyo wano. So mubeere respectful nga muwa comment zammwe mu linnya lya Yesu. Amina. So thank you. Nsigadde Babina's. nange Fifilina. See you in the next video. Bye. Bye.